abakristaayo bakedde kweyiwa ku Martyrs Church e Katwe mu kusabako okwebaza Katonda okubatuusa ku lunaku olw'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Martyrs Church e Katwe mu kujaguza olunaku lwaleero beegattiddwako abadde omusumba w'ekkanisa eno Reverend Frederick Lubega ng'ono asomeseza abakristaayo okugulumiza olunaku luno basobole okubeera n'obulamu obweyagaza. Mukama waffe Yesu bw'ajja bw'azaalibwa mu bulamu bw'azaalibwa nga tujjukirawo ku mazaalibwa ge n'ototegeera amazaalibwa gano oba okyali mabega nnyo. Totegeera butegeezi mazaalibwa naye tegeera azaalibwe mu ggwe afuga obulamu bwo ekyo ky'oba ogenda nakyo. Gamba munno nti azaalibwe mu ggwe. Yesu azaalibwe mu ggwe. Yesu azaalibwe mu mutima gwo. Yesu afuga omutima gwo. Kubanga bw'ajja mu matwale kkiriza ti omutima gwo gwe matwale gwe. Bw'ajja n'otomusembeza n'otomwaniriza oba okoze ekibi nnyo. Ono yennyamidde eri abantu abakozesa ebigambo ebitasanyusa Katonda ne bireeta obutabanguko mu maka gaabwe. Obula n'abategeeza nti balina okukyusa embeera zaabwe bateeke emirembe mu maka gaabwe, mu makanisa ne wonna we banaagendanga. Boogera bya ssanyu bya mirembe ne b'okola nabo oboogerera bya mirembe ne b'olya nabo ebigambo by'oyogera bya mirembe. Naye Mukama akugamba olwaleero okuyiga okuleeta ebigambo eby'essanyu eri abantu bonna. Mbalangirirako n'okubategeeza mutwale essanyu awaka, mutwale emirembe awaka, mutwale emirembe mu nsi, mutwale emirembe mu kkanisa, mutwale emirembe mu famire zammwe ne mu bika byammwe. Ensi egenda kubeera mirembe. Lubega amaliriza ng'ategeeza abakristaayo nti amaanyi g'omutonzi meekakafu nga tegabuusibwabuusibwa n'abasaba okukozesa ebigambo ebirungi mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Ebigambo ki by'oyogera naye ono ateesa era mbakubiriza mbasaba mutegeere ebigambo bino titwetaaga okuba n'okuteesa. Ebigambo bye twogera bye tukola nga mulimu okukola ki? Okuteesa tulyoke tuleete emirembe nga Mukama waffe Yesu azaaliddwa bw'aleesa emirembe ebuffe. Uliriza. Nicholas Bamwine yabaddeyo ku lwa Delta TV Amasukulumo.